waliwo abaana bakutte pikipiki zaabwe zonna bazikutte naye Dickens agambye tanajjalaga Kusuza chechi na changa chini. Papa, tatujawo mu tatungawo ngatikizenna tebanazisa. Oyo aji asinga. Dirisa. Tubaleka tubaleka. Mukuru Dickens agambye pikipiki taleka abaana mabega agambye abaana tabaleka mabega pikipiki z'abaana bazikutte naye Kenza agambye tavaawo wano agambye tavaawo wano nga tebabadde baana piki abaana baliwa abaana ababba batutte abalaba basibye Oba nyini me baleta jja. Abana baina piki. Mbagala wali. Abantu bali mukomera abatu. Abana baba sibye. Baba kutte no baba sala ku polisi. Twaza mirembe na twaja. Nisato wali akazirira nje. Sasa mpiwa nasa. Agana.
Musuza abana bambali ntebe mtawuni ngende abali ntebe tawuni ate pichipichi ate bali munda ntebe tawuni abana bali mu komera abana bali munda Bali mwana asigala. Ada abantu betu bazena bale tubaleke eno Polabot chobo manya nzenje bodemu nebisi muzombite mutinege kwa abatakde polisi pichi zabwe kanzo abana abasiye bali munda pichi zabwe ziri wano Musuza ndabagenda kuba mubatuusako gwali aganyo kubanga abana babasiye pichi ziri wano bali munda anaye mugume musuza agenda bikwasa aganya musirike tukakane agenda bikwasa aganya buli kimu baba musebo twavudde wala naye mugume wana mama amatobera kukulesha byonna bigenda kugwa Musuza agambye tavaawo wano nga tebatadde baana bebakutte pikipiki zaabwe ne bazibajjako ne batwala mu kkomera era agambye tava mu kkubo okujjako nga bamaze okubata era wenjogera embeera esanyaladde mu kkubo wano tuli wano pichi z'abaana bazikutte tugenda kuva wano nga pichi z'abaana tebazitadde because okusanyuka mu Uganda si musango omuntu musanyufu kati ate okwata otya ekintu ky'omuntu omusanyufu pichi z'abaana zigenda kuvaawo editiraza agambye siyeyongerayo nga pichi z'abaana omuntu omusanyufu omukwata otya Namasaka guru naze kutima polisi. Abana tebagenda. Abana tebajavayo. Kazi wavira wanena abana tebagenda. Erikenza agambye wali tavaawo wano nga bamaze okuta abaana bonna ne pikipiki zaabwe kubanga tebalina musango gwe bakoze ate bali mu kusanyuka bali mu mirembe tebalina gwe bakubye. Erikenzo agambye tavaawo era akyamire ddala wano ku poliisi. Mbeera yasasagge polisi yo eyogera ki ku nsonga zino polisi kikyeyogera ku nsonga zino
Ya tugenda era tugenda kupolisi. Anga tibalinda na mtauni. Zina kwanga sindo. Mubakubire mbagambye mukubire buli nyiri picha je wano. Abamu tebajago. Abashambu mumanyi. Bana picha basibye. Abamba basubiri. Genda. Bana ni pichi. Bali baba Nono zipikipiki zola zigambi kukwatibwa ab'ebyokweri nane nga bazijje ku baana abaana ne babasiba olwensonga bali badde bazze okukima ku Eddie Kenzo Musuuza era zipikipiki zola ezo buli alina picha afune omulala buli amayinza alina picha bayo oyo no ye embeera bwetu bweri Eddie Kenzo agambye tava mu kkubo paka nga abaana bano babaddiza pikipiki zaabwe. Eddie Kenzo agambye tava mu kkubo paka nga abaana babaddiza pikipiki zaabwe. Buli omu ali kujjawo ekiki kibamuggyeko so tuli bano ku poliisi abaana gye bali eri bagenda banona ani agenze bano abalezi bagenze eri mu kitooro kuva n'emmotoka etutte epiki endala wano batisewo mu mwana atambula mpola kati ndi wano ku resito manyize ndi resito komanda nze kununula pikipiki bano nga bazitadde kuba kati ate okwata otyo omusomuto omusanyufu basibye abaana esabokaze namalodi musigenda wekikwera netoyiza kukwata kukiza abaana saba jangu nagenda eno kusikyendere waliwo n'eryeyanga buladi soba abamu basibe Mwogera mazima babasibye temujja tuzibikiriza mubasibye Eddie Kenzo ye agambye Hola mpola baba we. Hola mpola. Anti tubuze ensonga picha egenda etya anti kyetulikola kituufu ekyo Andi kati abaana abamu bali mu kkomera ze zino picha eziriwo nga tezirina bisumuluzo. inshallah Wano bajjawo picha zaabwe. embeera bwetu bweri omukulu wa Eddie Kenzo agambye tavaawo nga pikipiki z'abaana bano tebamaze kuzibawa baliwo abaana bebadde bakutte babajjako pikipiki zaabwe ne babakwala ne babaggalira era awenjogerera Ssabasumba bali bagenze kubanga babajjayo bajje bakime pikipiki zaabwe tulabe nga tetuvaawo tweyongereyo ongeddeko manipawa Dinyafayo abakiboko. Leta. Bobu leta. balesa abakibooko
bakuba omuggo gumu n'otuula wenjogera sawa zino balese ab'emiggo bakuba omuggo bakuba buli omu mulabye jako agambe tapa wano nonera apakinze tapa wano omuntu atabukwasa kati bayinza omukwasa omukwasa ne bamudetaininga ne bamuteeka lungenzi embeera bwetobweri era wetwogerera kati emiggo gimaze okuba nga gitandika nga polisi yo etuuse balese abamu ku baana bebabadde bebakutte balese ku baana abamu bebakutte badde kufoka evuddeko yakadda yakagizaawo ne Facebook basasulamu echanza ku Facebook badde foka echanza ku Facebook checho Eddie Kenzo Musuuza ye aganiddewo agambye nti ekiba kibe bamala okuta abaana ye aloke aveewo wano nga ye Eddie Kenzo waali abaana bagenda bawa tukomye obuterevu unajja wado tusinza ng'otulaba osinza ng'otulaba ku best fine yaffe embeera bweti bweri Eddie Kenzo wano wetuli kyaganya kubanga asimbula okuvaawo olwa poliisi okubawa zimu ku boodabooda omukulu Eddie Kenzo Musuuza agambye taleka pikipiki yonna ya mwana wamu n'omwana ng'ali munda era asibye nga bwe mumulaba asibye era waali nnyo ku siini agambye sivaawo paka ng'abaana bamaze okubawa pikipiki zaabwe agambye tavaawo taseduka takola ki paka ng'abaana bawadde pikipiki zaabwe era ewenjogera sawa zino bali kujja bakujja ku poliisi ne bakuleeta n'ebisumuluzo n'ojjawo pikipiki yo ne tuka tugende tulabaka bayongerayo era wenjogera wano naye nga embeera poliisi yo gyereeseewo ewetuuse waliwo gye babalese nga batuuse na miggo kukuba bukubi bantu babaddewo naye Kenzo omusajja wa mirembe era abagambye ye tavaawo wano ndoza mumulaba waali awo abagambye tavaawo wano eno paka ng'abaana bawadde pikipiki zaabwe ne baba nga beeyongerayo era wenjogerera ye apaakinze wabbali n'agamba tayigenda kuvaawo wano eno era yembeera gye tulimu ssaawa zino eno naye nga poliisi tuwongera okuvumirira ebikolwa nga bino ebyobutiitiizi kubanga omuntu ali mu ddembe asanyuka akimye mufeesereebu we osobola kugamba nti ate otandika okumukuba kange kumugobaganya omujjako pikipiki so mbeera bwetu bweri naye nga twebaza Eddie Kenzo Musuuza okulaga omutima ogwo ogw'obumu n'agamba sivaawo agambye sivaawo paka ng'abaana bano babawadde pikipiki zaabwe era wenjogera pikipiki zitandise okukendeera bali kujjawo emu ku emu omwana gwe bajja mukomera yajjawo pikipiki ye omwana gwe bajja mukomera yajjawo pikipiki ye era ndowooza mulaba zigenda zikendeera
embeera bwetyo eri. Naye agenze kuteeseganya ne poliisi nga we mulabaawo. Ensajja akola ngani? Babu! Alex! Jimbe na kopo! Gemi! Saa jimbe na kopo ya! Yo! Era nga mukulu Eddie Kenzo gwe mulabaawo Eddie Kenzo yatusedda mu ggwanga Uganda naye poliisi yaleka yekalubiza ensonga si erabika naye poliisi yekalubiza ensonga asanga twavuddewo dda wano eno naye yakutta abaana ne pikipiki zaabwe nebasiba nezikuumira wano eno kati wetwogerera abaana bano bali kubanga bagenda babajjayo mu kkomera bajje bakime pikipiki zaabwe balabe nga ate tweyongerayo bwetutyo. So Eddie Kenzo bwatyo bwakikoze olunaku olwaleero agambye yesivaawo wano eno nga abaana mbalese mabega mu mbeera bwetyo era ayimiridde nga yomulabaawo era bali ku exercise ejjayo abaana okulaba nga ate buli kimu kitambula bulungi nnyo era pikipiki mwenjogera zikendeddeko bagenda bazijjayo n'abaana badde babasibye bambi naye nga poliisi yereeta embeera ng'eno kubanga omuntu obanga azze emirembe lwaki ate oba omuleetawo kubanga ate omumenyi w'amateeka embeera eyo yennyini bwetyo naye nga Eddie Kenzo ye waali nnyo atuuse mu ggwanga Uganda wenjogera abaana batandise okuba nga bajjayo pikipiki zaabwe ne pikipiki zaabwe era yegumulabaawo naye ng'akooye bambi akooye kubanga ava ku lugendo lwa Amerika akooye naye agambye sijja kusimbula kuva wano eno ng'abaana mbalese mabega mu mbeera eyo yennyini embeera bwetogere so mu mbeera mukyalo kyetyo kyagenda mu maaso naye nga twebaza mwenna bannaffe abali batufolowinga abantu babaddeko live twebaza mwenna kuba nti tubadde tutambulira wamu. So Eddie Kenzo ye bwatyo bwalabise ng'aganiddewo agambye sijja kulivaawo atendeke abaana emabega era agambye era wenjogerera kati poliisi yo eri kubanga ate ekola butaweera okulaba nga ate ejjawo pikipiki zino za mukulu Eddie Kenzo naye asobola kubanga ate yongera yatuukako ewaka engeri gyakoye mu lugendo lwabaddemu mu Amerika. So eyo eno Eddie Kenzo Busuuza ndoza mulaba bulungi nnyo. So embeera ino kyagenda maaso yogerezeganya wakati wa poliisi wamu n'abantu abadde mu mirembe. Kuseginya soko tubule kyekituuseewo. Segirinya onaleko. Ndi wano ng'omusajja Rescue Commander tukanyiza n'abasajja bano kujjawo piki ze tugende nazo eri gye basibidde abaana tuva wano ng'abaana bamaze okufuna piki. Naye neebaza Eddie Kenzo nti omusajja yakava ku nnyonyi akooye naye agambye siva wano ng'abaana tebafunye piki era akyaliwo agambye nti abaana balina kufuna piki zaabwe kitegeeza omusajja Eddie Kenzo musajja nnyo because omuntu olwo yandibadde agamba kangende embyanyi naye asigaddewo agambye ekiriwo abaana bali okufuna piki zaabwe naye nga tewali kibadde kikwasiza piki toyinza kukwata muntu musanyufu era newuliza poliisi yezebiki omuntu omusanyufu ate omukwata otya omuntu omusanyufu nannyini awaadi basazewo musasula okumuyimiriza musana musajja bano tebaswala kiro kyebasazewo sasula Eddie Kenzo okumuyimiriza musana musajja aleesa awaadi awanise eggwanga ne basalawo musimiriza musana bano abasajja balina n'okwetonda mbabuulira tosobola kuyimiriza muntu aleesa awaadi musana atunze eggwanga ly'omuntu kakola bwenyingiddewo ensonga n'esolvingibwa tutwala piki ntebe waliza abaana bazifune ensonga ebe ng'ewedde kyetuliko kati nekirala omusajja gwe mutulugunya ayamba mmwe
Yonagenda nalesa leta mu Uganda. Musima. Obosekera. Banange musima bana Uganda. Ekikenzo nalesa kwa nana wamwe. Taina nobulesa. Ali mafanya kiyabasi. Nabana uleza nabawule mwe nabanya. Nabakala kituki. Kali bibekala mukweka. Nabakala mukwese. Mukena bikweka. Huyo kama msiza wewe kwa Thank you.